Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Mwebale okulaba DreamTV, mwebale okuliriza Impact FM. Alex Mukulu ne program Abalungi Bebasinga Obungi Ababi newankubadde Ababi Abegulumiza Balikakkanyizibwa. Ebintu bisatu bye tukolerera emirundi gyonna naye nga tibikwekeddwa ne bimegulwamu ebintu bingi nnyo. Kati nga nvudde ku bisatu ebya Bayibuli nti obulamu, ekkubo n'amazima. Wano njagala okwogera ku bulamu, eddembe n'ekigendererwa. Lwaki? Lwakuba nesigamye ku mwaka 2026. Obulamu tulina okuba balamu. Emirundi egisinga owulira aba liberators naddala wano olwaleero mu gavumenti ya NRM bagamba nti buli kyokola bagamba nti olw'eddembe litwakola ki? Which is peace, nti eddembe litwalire. Osobodde nga nange kati njogera wano era bwe bajja kuga nti siyinza kwogera mbu siyina ddembe kuba bajja gamba nti eddembe libalina lirinsobozesezza okwogera kiki? Kubanga ekintu bakikompeyaringa n'ebibi, tetwekompeyaringa na kirungi, twekompeyaringa na kiki? N'ekibi. Nti luli wali osobola okwogera ku TV kati nga bw'oyogera kyali kibi, kati leero oyogera kuba ffe twaleeta eddembe. Nedda, nalina naluli okubanga nteekwa okubanga njogera nakati simwe mu njogezo olwokuba mwaleeta eddembe, kubanga waliwo abatoogera in spite of the fact nti mwaleeta eddembe waliwo abatoogera ne luli baali era teboogera ng'ebizibu webiri. Nze njagala kugattamu ekintu kino nti obulamu, omuntu oteeka okuba nga oli mulamu nga tonnaba nakufuna ddembe. Nziramu oteeka okuba nga oli mulamu nga tonnaba nakufuna ki? Ddembe. Ki ekisooka? Bulamu bwo n'olyoka ofuna ki? Eddembe. Omwana bw'azaalibwa ekisooka mulamu nti ye asabulwe nti ye. Kaakati eddembe alifuna ddi? Awezezza emyaka 18. Ekigendererwa kye kiki? Ekibuuzo kiyinza okutuuka ku gwe kamuzaala nti ekigendererwa kyo ekyakumuzaazisa kyali ki? Kubanga waliwo abamu abaga nti njagala omuntu oba tubeere ne gundi tuzaale omulenzi twezaalira omusika. Musajja naga nti njagala omuntu anzaalira musika, nga kyekigendererwa kye. Naawe health olwaleero gye tulina esiri mu bya health nnyo. Ntandise nakati kulwala nnaku zino naye nga sirwala ebyo kakati n'owulira noga nti oli nagamba nti kakati lekeraawo okunywa sukaali ng'omuvaako otyako nnyo okuba obuto ebyo birala. Naye nze kyeggamba obulamu kyekikulembera eddembe, kubanga tojja kuwoleza mukyala azaala mwana muto ng'azadde omwana n'afa, onoomugamba nti afudde olw'eddembe lye twaleeta. No. Health precedes peace. Kituufu eddembe weeriri, naye nze sikkiririza nnyo mu ddembe. Era olwokuba prodigal son namusoma ne mukenkuka parabo ya prodigal son, yayagala ddembe lye n'atwala ebibi wuuyo mu bantu n'atagala. So eddembe kirungi, naye eddembe eritali kkugire, eritakugiddwa temuli mugaso. Singa owa abaana b'eddembe mu maka ne bafuluma ebweru kiro saawa 6, 7 ati abaana abange kye kibaagala ddembe.
ayingira meka mwenda gwa kiru Kiki aze namuwa eddembe nze mununuzi namuwa eddembe ebintu birala bitambule no kiba kisubu eddembe liteekwa okubaako ekkugiro ekikugira eddembe naye bwe libeera awo nagalaale bye tulimu kati oli n'abeera ng'ali proud of having brought the peace which is eating away the very people he brought it for. Ng'oli ku luguudo okola naye ng'ekizibu ky'abantu ddembe lyobawadde litya lyobawadde. Ani anywa omwenge oli yagamba nti kyangu nnyo okujja ku bantu abo omusolo oyongeza mwenge. Mu Amerika waliyo gye tugula ebintu naye nga bakugamba nti amaduuka agatunda omwenge oba bayisaawa 4 oba baba bagasibye teri kugula mwenge after 10 states zimu zikirina ku weekend n'endala ziga nti tetugula mwenge. Now eddembe purpose ekigendererwa kyo gwe ayagala okunfuga oba okunkulembera ekigendererwa kyo gyendi kiki purpose onjagaza ki ogenda kunkolwa ki kati ebintu ebyo bisatu tubikwate mu mutwe bwe tuti nti obulamu eddembe n'ekigendererwa ku bafuzi be tugenda okulonda olwaleero ani ajja okufa ku bulamu bwaffe ani ajja okuba n'emirembe gyaffe so si n'eddembe lyaffe. Eddembe kugambe sikiri nze ndi ku mirembe. Omwana yasigala awaka mu prodigo gundi eyo parable yayina emirembe ali wa kitaawe emmere aleeta kitaawe byonna talina renti talina bamuboggolera nti ate no ali mu mirembe gya taata we. Ono prodigo ye ali mu ddembe lya sitaani we. Tuli mu ddembe lyani lya Bwakatonda oba nedda? Twetaaga ki ddembe oba mirembe oba byombi? Ani yeesimbyewo nti maawo health sebu kiki ogenda kukola about peace twawuliremu eddembe n'emirembe ogenda tuwa ki oba ogenda tuwa byombi oba kimu era otya era ddi ekigendererwa kyo ekikututte okuba omukulembeze w'eggwanga kiki kyekyaffe tussa kimu kyawase Luganda omwoyo gwe gumu ogutafa. Ebyo byonna bwe tubirowooza ntugamba nti bannange ensi etulemye tetulemye n'owulira abantu bannaye tulagawa tuddawa. Ani agamba nti olina okubaako gy'olaga n'abantu? Teri. Naye obuuza nti tulagawa gwe naani? Ebintu bibino wano ebikutawaanya tuddawa lwakuba tolina mirembe kyokka olina eddembe. Ekyo ky'obuuza tuddawa ng'oli mu bbaala onywa bbiya n'embizi olya n'enkoko enjoki naye n'obuuza tuddawa ate eddembe olirina liiri wenywera ssebo oli agambye nti wandibadde onywa ye wandibadde obuuza n'ekyo nga saakiremu linga byebizibu byaffe health. Then ebisatu ebyo Kyagulanyi bidde health peace
ne purpose. Omuntu bw'oba okula wabaawo ekiseera we weetaagira eddembe, wabaawo ekiseera we weetaagira emirembe, wabaawo ekiseera we weetaagira obulamu, wabaawo ekiseera ekigendererwakyo kirina okuba nga kikuwuliriza. Ng'eggwanga tuli ku stage ki? Era oyo agenda otujjawo ani? Mukuba enduulu, muttiŋŋane, musibagane, mwekube tiyagasi, mwekube biki, naye bannaye at the end of the day wateeka okubeerawo harmony above all that, and that harmony must be of God, which harmony you get through your faith, your culture, your politics, governance, ebyo byonna. Bwe tutunuulira buli kimu mu ebintu ebyo tetujja kusobola kulemwa apaana kufuna harmony eyo ebeera waggulu w'akavuyo. Nze kyempita above sea level. Wateeka okubaawo abantu abamu ku ffe ababeera above sea level. Bino ebintu abantu bye balimu olwaleero bannange byakuyita mu buyisi, biri temporary. Eno si yensi gye twagala ffenna nga bannayuganda bwe tuli, naye nziramu nti tetujja abamu kubeerawo nga harmony yeze. Naye waliwo abatulimbalimba abatusiikasiikira eno wansi nga balowooza nti batuleetedde harmony, ate naffe ne tukkiriza nga teriiyo. Ekintu harmony nkugambye kyetaaga ebintu bingi. Eri nga gye twayogera abawonoonyi, abatuukirivu, abatukuvu, risaaki, okunoonyereza, abaawa. Ebyo byonna tetunnabifuna nga ensi ekyakula, tetunnabifuna. Yaffe abamu tulina okugumiikiriza. Naye ng'ekigendererwa ekikulu leero muba mulonda, sooka omubuuze nti wange nteekwa kuba mulamu nga sinaba kukola, nga sinaba kulya, nga sinaba kwebaka, era okuba nga ndi mulamu. Awo nsalidde magezi ki? Eddwaliro olindi mayiro mmeka okuva wendi? Era eddagala ligula litya? Kubanga kati ennaku zino bayinza okusindika mu pharmacy n'ovaayo ng'otaddeyo gy'otaddeyo. Eddembe. Nsaagala ompa eddembe. Ngamba njogera eby'eddembe. Nkati nganzi. Ngamba nti gamba abantu ebintu ebigambo ebyaki eby'eddembe. Kakati obulamu mbufunye. Mbadde n'eddembe, n'eddembe Kkugire nti sijja kuvuma, sijja kuwemula, sijja kwesitaza mulala, olw'okuba nze njagala okukola ki? Okulaga nti nze nsinga oba kiki. Then ekigendererwa ogenze lwaki eri mu kintu ekyo? Ekigendererwa kyo kyekyange. Ffe abalonzi ebigendererwa bya kati ogenda n'owulira Bobi Wine mbw'abeera Bulaaya, abaana be bali Bulaaya. Baana baani abatali Bulaaya mu bafuzi abo? Baana baani abataasomera Bulaaya? Ye lwaki twamanyira nnyo okufugibwa abakopi? Bw'olaba omugagga nti oyo anoonya bibye, abaana be bali bulungi, avuga mmotoka, twagala baavu be baba batufuga buli kaseera. Ajje nga talina kyalina, ayingirewo oyo gwe tumwagala, ow'ettulu okulembera bamuzibe, ne mumutenda ow'ettulu. Abange omuntu okutukulembera alina okuba nga ye amaze okumatira. Nze ekyo nkiwagira. Saagala kulemberwa mwavu.
batubonyaabonyeza okuva nkaaga mweki nze nabagamba nti buba pulezidenti baffe bonna betubadde nabo tebadde mugagga okujjako Muteesa yali omugagga yekka naye abo bonna ababadde awo babadde baavu babbaluwa ne balyoka batubonyaabonya byotolabanga kubanga bayagala naawe oyite gye baayita mu bwavu bwe baayitamu naawe olemereyo ate naawe n'osanyuka empingu zikuvudde ku ngalo zikuzze kuwa mu bwongo onoovaawo odyawo buuza ebibuuzo ebyetaagisa. Let's ask the right questions and very difficult ones. Nja kusaba Pastor Serwadda atuwe brain trust oba brain whatever. Abantu tubabuuza ebibuuzo nga abantu babalabo baddala banaaba tebatya. Kuba nawulira naye yakyogera. Omuntu ayimirira agenda nze ngenda kukola bwenti ku bisiyaga ngenda kwogera bwenti kino kyendiko. Nze mbiwagira n'ogamba abantu nti nze mbiwagira nga ddala weesimbyewo n'ogamba abantu nti nze mbiwagira olaba oba banaakulonda oba tebaakulonda kyogererwaki kubanga nabo gye bali abanaakulonda mu ngeri zaabwe bw'oba obiwagira. Corruption nze corruption nja gijjawo nti otya era kyeki corruption ogera gijjawo nga corruption eri ne ku mmeeza ya ne ku bakayita batya ez'okuka mmeeza simanyi ez'okuka mmeeza corruption gyetandikira ennaku zino kati nno ebintu ebyo bisatu kitawanya abantu kati bulwadde abantu abakulu nga ffe bulwadde n'abaana abato essuubi lyabwe likendeera nga balaba bakadde baabwe balwadde tebalina ngeri oba kwanguyizibwa kwakujjanjabibwa okuwona nga otunuulidde ssente ekifo bubajjanjabira n'obusobozi na buli kimu bw'obulamu. Ani atunnyonnyola awo obulungi bali ku ebyo ate bali ŋŋaŋa ate bano ate abo tebali mu makulu ate abo bayaaye ebyo bye balimu they just float ng'ebiwojjolo tewali akuwa kintu ekigumidde kya muggundu nti this is it oba kufa ate abo kaakati balinga baluuni eyayabise n'oleeta engero twagala bannange abantu abamu ffe baatuvuma okumala emyaka mingi nti tuli basiru ddala. We are victims of that forever. Abantu babadde batuvuma va ku bino kati bye mulaba baatesitinga beepanka bavuza amamotoka bakoze bitya bazimbi olwa corporate bodies ezajja zino ne zibawa ssente n'enguzi gye balimu kati gye bakolera nti jangu otuyimbire wano tukuwa obwezi olina agaggawala naye abamu ku ffe twavumwa nakati tukyavumwa. Kati bwenjogera wano ne buli wandaba ku TV agamba nti oyo nno ayogera ki oyo Alex temuli ako koogera ki ekyo kituufu babyo nkimanyi nze nakimanyiira okutuvuma ebyo n'ozanya n'omuzannyi oli najja n'agulaba oluusi wamuwadde nabuwa tiketi oba oluusi bamuyingiriza lwabwe ate n'amala n'akuvuma ate naawe neweevuma n'ogamba nti yaani yantumye okuwandiika omuzannyi okiraba waliwo ako akanyoomerero wako ayogera kyuli mu makereziya abantu baagala bw'oba ng'olina titles bishop biki bawulira naye nga bw'olaba byayogera nga bantadde mu kifo kyekimu ne bampa topiki yemu gyayogerako ndayira musingo gituukiriza
abe naki ulidde kubanga mmanyi byonna what it takes I know homework mumanyi gw'olina okukola structure ngimanyi how to structure a lesson oba whatever so naye omuntu ajja kuddaga nti ako Alex keekaani kubanga alina benzi asula muyenga kululu naye bw'ayogera tulina omuwulira kubanga position ye gye tuwulira position ye tetuwulira ye ng'omuntu Minister of Culture tuwulira position ye tuwulira naye nga ye minister kennyini kyokka bw'ajja okwogera ffenna tusirika nti kiki position yoyo sebo ye minister yajja okwogera twewombeeke mukazi najja n'ayogera talina magezi talina kyamanyi oba musajja naye nga tumusaamu ekitiibwa olw'okuba position stop listening to positions tuwulirize omuntu ayogera ate tuleme kunyoomagana nnyo tekigasa so ebintu ebyo bisatu nze bindowooza nti mbakubiriza mubinoonye nnyo mu bantu kuba nze ndabye bibonyaabonyeza nnyo abantu obulwadde abakadde abato balwala complete neeba nti mu malwaliro teri madagala oba si kyo ga bbeeyi eddembe lyeryonoonye generation yaffe neetandika kwata essimu noonya buli kyoyagala okifune eddembe eryo lyonoonye abakyo abaana abato abagenda okujja dembe then purpose tebakyalina purpose ekigendebwa tewali ki ekibuuzo kiri nti why am I ekyo ekibuuzo batono nnyo bakyebuuza era batono nnyo bwe baba bafunye omukisa okukyebuuza abasobola okukiddamu why am I not how are you oba ekintu ekyo kibatira naye singa how are you eyo tugikyusa neefuuka why are you how are you I'm all right why are you today why are you today nga bwe nakuja nti how are you today njagala onsiremu kino why are you today mukama yebazibwe